abali baffe abalungi muli mutya mugamba muti eyo muli nange Omumbejja Faima Sierra mu programu yaffe ebifa mu maka bannaye nsaasira ku balwadde abali ku bitanda katusabye Mungu abagumye abasuuse musobole okudda ewaka ate musange famire zammwe ng'olwaleero ndeesera Hajati Amina twakoma luli nga mbagambye nti Hajati yali akyayina obusungu besimanyi nti oba nakati akyabulina oba okugamba nti tagenda kusonyiwaani tannatuusa kusonyiwa mwami oli eyamutuusa ku ekyo abatatambulako naffe abatweyunzeeko olwaleero kambazeeyoko katono ku mbozi y'omukyalo ono baali bamuloga ekyefaananyiriza omusota bambi n'aleppuka n'obulwadde obwo okumala ebbanga nga ekintu kimulimu nga ayina munne we baali bakolagana mu by'ettaka gwe yayita mwami Alifunsi gwe yaweerezaako kasente amugulira ettaka we kale we baali bakola emirimu kati ndowooza Alifunsi ekiseera ne kituuka naye ne yeeyagaliza so n'agula ettaka ate n'alyeyagaliza mu mbeera eyo ne muvaamu obulwadde Hajati Amina bwe yaleppuse nabwo mpaka kati okubanga ajja afunamu kati ku bwerero nti bbanga ddene ng'emirimu gye gitudde olw'embeera eyo n'olwekyo mbadde mbasaba abatali naffe ne mutweyungeko mulabe omukyalo ono wa gye baava ne Alifunsi okulaba paka ku ssaawa zino nti omukyalo ono ekintu ekyo era nga nammwe mukiraba bwe nkibalagako wano kyali kyefaananyiriza omusota olumbe lumulumya ate nga lumuluddeko bambi n'atambula mpaka bwe yafuna omwami eyamuyamba okumujjanjaba ne kati mu mbeera eyo bw'amala okuwona ate ebintu ne bikiwuka akatambi ne kadde wa mwami Alifunsi nti essaawa zino we twogerera mwami Alifunsi naye mulwadde nno nnyo kuba nayogeddeko ne muganda we waliwo omuganda we yankubidde kuba bankubiddeko nangamba nti tubadde wano tulabye programu y'omukyalo oyo baali bakolagana mu mbeera eyo nanyinyonyeramu ebintu byabwe byali byatambula so bwe yanyinyonyodde ne muganda nedda nja kwogeramu ne Hajati Amina tulabe engeri kimwe gye muyinza okuyambaganamu mulabe ate nga mutuuka ku nzikiriziganya engeri ki gy'onookola ki mu muganda we gy'anaawonamu kati mu mbeera eyo nangamba muganda wange yazimba olubuto tugenze mu malwaliro gonna bakebedde talina sukaali ensigo nnamu buli kimu kiramu naye olubuto lwazimba mu lubuto okuzimba oyinza okugamba mulimu mwana so ne batuwa amagezi tugendeko mu pulaani B batambudde biganye era ndowooza gye bakomye okutambula babagamba muddeeyo ew'omukyala muganda wammwe amumanyi bakanye oba yeetonde tulabe nga omuntu wammwe awona so buli we batambudde bambi kye babagamba mugende mwetondera omukyala mugende mwogere n'omukyala kuba olumba olumma muganda wammwe gye luva kati essaawa zino mu programu yaffe ebifa mu maka era Hajati Amina muleese Hajati Amina nsanyusa okukulaba mukwano nange nsanyusa okukulaba sooka obuze ku batulaba abatulaba mwenna mbalamusizza amanya ge gwe Hajati Amina kakati Hajati Amina nayogedde ne muganda w'omulwadde muganda w'omulwadde nga basaba kisonyiwo balaajana muganda waabwe olubuto lweyongera kuzimba alinga ayinamu kaŋŋambe balongo kubera ye yabeese abalongo kuba engeri gy'atamanyi bulungi Luganda yagambye oba abalongo abasukka mu babiri mu lubuto lunene nnyo kati naŋŋamba twakulaba ng'oyogera n'omukyala naye tubadde tukusaba twogerereko ew'omukyala singa tusobola ffenna okusinkana tulabe embeera ki twetonde kyonna kyayagala tukikole tulabe nga muganda waffe atereera adda mu mbeera addemu akolerera abaana be kuba takyatambula ali awo olubuto luzimbye simanyi yaŋŋambye oba teyeebaka mbeera kwegamba abeera awo bubeezi alinga oba statue embeera yamusobako Hajati Amina okyogerako kyekyo kakati nze simanyi embeera weba yamusobako yeyajeyagaliza kubanga nze bwe yamala okuntuusaako obulwadde obwali bunnuma omuntu eyabuzuula Ssaalongo Asani twatuula ne tuyita omwami we twamukubira essimu Ssaalongo n'agamba Alifunsi oyo namugamba nti nga ndaba mukwataganya nnyo ne Amina ono lwaki tozze ebintu bino ne tubijjawo bujja ne birema kuba nga bidde eno bidde eri Alifunsi yagamba ebyange tebimukwatako kakati essaawa zino simanyi lwaki balaba nti
ebibye bikwata ku nze kubanga nze byanga bagamba yagamba tebimukwatako kati sisuubira nti n'ebibye binkwatako nnyabo. Kale Hajati mu mbeera eyo ayinza okuba yakyogera nga tannamanya nti naye asobola okutuuka mu mbeera mwali kati naye bw'aba agamba nti bw'aba yayogera nti tebimukwatako kati naye ndowooza yeekubye mu mutima n'amanya ensobi ye kuba munaye waatukugira okugamba nti ajje mwogerezeganye obulwadde bumuyinze. Akati nze badde ayagala mbakolere kikuba kati nze njogera naawe soogera nabali. Hajati ensobi zikolwa balamu. Osobola okusonyiwa ne mutuula ng'abaana muntu ku muntu n'olaba oba asobola okuyiririra kwegamba ne mulaba engeri gye muyinza okkikwasaamu kuba omuntu waba asabye agambye batambudde naye buli gye bagenda babagamba kuddawo. Era nange oyo muganda we yennyini Matayo yankubira ku ssimu era ndowooza bagenda mu bazadde bange nga bamaze okundaba ku TV ne basabayo ennamba yange ne bagibawa ne bankubira essimu nga baŋŋamba kimu nze mbayambe mbu gye balaga yonna babagamba muganda waabwe agenda kufa ku lwange naye nze ekyokuba nti agenda kufa ku lwange nze nkimanyi sijja kukyegaana. Hajati olina kyewakola anti nkubuulira yali bwe yasooka okunda ogw'omusota n'agunteeka mu mubiri omwami eyagumponya yagunzijamu yamuyita n'agamba mujjangu mubakwasaganye ne mukwano gwo n'agamba nti nze ebibye ebyange tebimukwatako kati essaawa zino essimu ze bankubira okugamba nti nze mbayambe ekisooka sirina mu ggwanga kakati nsuubira kudda buzi naye ate siddira ku nsonga zaabwe. Ate ogenda kuddira mbadde mmanyi waŋŋambye odda nga mmanyi ensonga zino ze zikuleeta Hajati. Nzirira ku nsonga zange kubanza yenina ebibiina by'abantu bendabirira baana batya boolabirira. Ninayo bizinesi zange ez'enjawulo ninayo kampani zange zenzirukanya mba nina okujja ne checkinga ku mirimu gyange. Okay. Mpozi wagamba abaana bano okola otya Hajati? Abaana ndabirira abaana bamulekwa abo abaana abatalina mwasirizi ababirwako bamaama baabwe bataata baabwe nkwata abaana abo nenkuŋŋaanyayo buli mwaka nga gwo naatera okuggwako kuŋŋaanyayo nendeetako eno abaana nembagabira emirimu oba nembawa emirimu mu kampani zange oba nembawa bannange abaana abo ne bakola kasente basobola okuyamba famire zaabwe bambi. Nabadde sibannyonnyodde omukyala we twogerera kati ali London yakwasaganyiza emirimu gye naye mu kubeera London nti twogerezeganya naye mu mbeera eno ey'empuliziganya yazaffe nga bw'ozimanyi eza Zoom so mbadde mbasaba nnyo mugoberere nti Hajati akyali London kyova olaba tumulabirira kuno naye nga bwe yaŋŋamba ajja era akizeemu nti ajja mbadde njagala nnyo bw'ajja tulabe engeri ki gyemba kwasaganya batuuke kuzikiriziganya ne mwami Alifunzi mpozi n'ekirala abalevu baffe aba ebifa mu maka mutugoberere ku mikutu gyaffe egya YouTube mutugoberere ne ku TikTok tubeerayo ne Facebook zaffe mikutu gyonna gibeerako mutugoberere mulabe abantu embeera mwe bayita okunyolwa kwe babeeramu n'abantu aba batuusaako ebintu nammwe mumanye nti ekintu bwe kiba kintuuseeko sinze gwe kiba kisoose kuba bintu bino tubikola nawe oba ofunye ekintu olabirako eyo n'ogamba nedda olaba ono yabeera mu mbeera eno n'agiyitamu nange nsobola okugiyitamu kati Hajati mu mbeera eyo nga bwe wafuna ekisa n'ogamba kanteekewo ekibiina ky'abaana nyamba abaana mbatwale mbafunire emirimu mu mbeera mweyeemu mwosobera okugamba kanfuna omutima omuzadde nga gwe nafuna wali kuona omwami Alifunsi tulabe tulabe engeri kye tuyinza okukola golaba otya Hajati mu mbeera eyo. Kakati nze ndi mukyala munaddiini ennyabo Alifunsi ye muntu wa byakweraguuliriza ennyabo era ndowooza kimutuddemu lwakuba nti nafuna omuntu ow'amaanyi naawe omwewulira gwe neewulira kubanga Alifunsi yali ayagala kunzita kakati essaawa zino mbadde nkyayagala alazeeko ku bulumi bwe nayitamu mbutuufu tannabutuukako naye wadde nzija nja kugenda mulambule bwe nalaba nga alozezzaako bwe yantuusa nja kusalawo ekyokukola oba ompe ku namba yoyo omwami osanga yanaayogerako nayo omwami omusawo gw'ogambye oyo omwamaanyi Saalongo osanga
yana tuluyamba kuba kakati munaye ndaba owalira ngezaako kulaba munaye jimpenze njayogerako naye tulabe engeri ki osanga naye owokusatu asobola otwegattamu kuba Hajjati buli wenjogera naawe owalira ojja kuyita kuwalira naye kansuubire nti oze otambula nange mu pulogulaamu zonna kubanga siryosoose okulaba oba siryosoose okunkyaza obulumi bwe nayitamu ndowooza wabulaba nabulaba naye era mpa endagiriro ya Ssaalongo wandiŋŋambye nti mbalira ate kati sisobola kusaza mu ntambula zange nti mbadde nzijja mu mwezi gumu aba mu wiiki nga 2 nti ate kati ninye nzije kati nti olw'okuba Alfonso afa nsigambye kujja kati naye nti bw'oba ozze naye muteeke mu puroguramu ebyo ebikuleeta abeeremu mmala okumulaba bulumi bw'atuuseeko obulumi bwo we buli kuba n'endaajana naye baamumpadde ekyo obwedda sinnakigamba kuba oyo yakubidde oyo omwami yabaddewo namugamba wuuno mubuuzeeko naye nga n'eddoboozi terivaayo nga toyinza kuwulira bulungi naye nga oze kimunfa kugamba alaajana ne wobeera gwe owulira eddoboozi lye bambi era owulira nga omutima gwennyamidde naye mpa ku nnamba ya Ssaalongo oyo sooka enjogereko naye tulabe osanga we kinaabeeramu omulala kisobola okugguka Ssaalongo ennamba ngenda gikuwa naye nga we naagikuwa tasobola kukola ku Alfonso nga siriiwo asikukola ku Alfonso simugamba kukola ku Alfonso kuba kati Ssaalongo akutegeera muludde naye mutambudde naye ebbanga ddene nze kyensaba singa okkiriza ne mutuula ne mukkaanya kwegala ne Ssaalongo abeeremu ate nga bw'ogambye omwesiga nnyo omusawo wo ow'amaanyi namba ngenda gikuwa omubuuze embeera eyaliwo embeera gye nalimu n'Alfonso ebigambo bye yatuddamu bwe nnaaba nkomyewo nja kugenda wa Ssaalongo tulabe bwe tunaatandikira naawe ng'okirimu ennamba ya Ssaalongo eri 0772 0772 22 22 79 79 58 jinziriremuko 0772 0772 22 79 58 omulabi waffe ali eyo ye nnamba ya Ssaalongo oyo yenna naawe oba oyinamu obukosefu kuba naye ngenda kugikozesa ndabe nga ntabaganya abantu bano kuba nzijukira n'omukyala Amina Hajjati Amina yaŋŋambako omwami ono yamukolera olukomera waŋŋamba lukomera lugo nti abo bonna abalabe be abamutuusaako ebintu tebakyasobola ndooza yembeera yemu nti omwami ono bwe yagezaako okwongera okumulumba olwedde nga Ssaalongo amuteereddeyo olukomera nabanga ate awonye ebintu bingi ndowooza ate byebimu ku ebyo ate ebisumbuwa omwami oyo nti naawe omulabi waffe ali eyo oyinza okuba oyina embeera mw'oyita ng'embeera si nnungi obanga naawe oyina abantu tubeera n'ebirwadde byaffe ebizibu byaffe osobola okulaba omwami Ssaalongo ate era nga naffe tugenda kwongera okumunoonya Ssaalongo kuba buli lwenjagala omunoonya buli wenjikuba egira ebiseera ebimu waliwo nagikuba nga eri bize kwega buli lwemunoonya sinnamufuna naye ŋŋenda kumufubako kubanga Hajjati aŋŋambye ajja ate nga nange njagala nnyo ndabe Ssaalongo nga naye Hajjati waali kati kitegeeza nina okwongeramu amaanyi okunoonya Ssaalongo ono tulabe nga nange ng'omuntu nina ebibuuzo byange byenjagala omubuuza nti kakase ddala Hajjati byayogera bituufu ye ddala Ssaalongo yategeera atya nti kino ekyafaananyiriza omusota kyali musota era njagala nnyo mmanye bwe musota ogwo we gwavaamu gwaddawa gwagenda wa Ssaalongo gwina oba nawe yakigamba ku musota ogwo gwalagawa omusota gye gwaliyokko kale ewa Ssaalongo nekifuukakoko n'ekyobulambuzi ng'abantu abaali badduseewo nga ajja n'abagamba mujje mulabe ekyali mu mukyala nakimugjamu naye natuuka esaala ne mugamba nti tekikyetaagisa yamanyi kyeyakikolera naye nga kituufu nti gwali musota tokiyita nti kyali kyefaananyiriza gwali musota gwennyini nange nja kugamba Ssaalongo ngulabeko we guba gukyaliyo kwegala ndabeko okuba naye abantu ebyewuunyisa bibeerayo oluusi ffe bye tuyisaako amaaso ate nga ddala kituufu gye biri so mu mbeera eyo Ssaalongo nange nja kumunoonya era abalabi baffe nja kuba mbatuusaako buli kimu engeri gye nnaatambula nabyo
nja kubanga mbi batuusaako mu buli programu yaffe nga mmaze okufuna Ssaalongo kuba emirundi gyengezezzaako munoonya mbadde simufuna naye ngeri Hajjati gy'onsuubizza nti ojja ogenda wangambye ojjira mu bbanga kirya wiikisi 2 Hajjati nja kunoonya ne Ssaalongo nina osanga ku luno gw'onoobaako nja mufuna kuba nze buli lwengezaako ate bw'oba twakamala wano njikuba lwakuba kyenkola ekibi sisevinga namba buli wenjikuba weba teri bize kwegamba sinnagifuna bulungi naye ku luno ngenda kufuba njifune njikuddiremu fune wogiwandiika ku luno gisevinge fune ate esimu yange oyinza okuba nga okubira omuntu omukyamu ate nga wandibadde onoonya bagenda kugimpandiikira bagenda kugimpandiikira bannange benkola nabo gisome 0772 22 79 58 bikubeko ne basameka ne bakira gikwata Hajjati ginzirire mukko 0 musanvu 2 0772 22 79 58 enamba mubanneyo muginsevingira abantu bange abagiwandiise mugingirire kuba nze munayo Hajjati angambye ndabika nkuba namba nkyamu naye ng'ate nze neekakasa nkuba enamba entuufu nange abalabi bange ne mbasaba nammwe mugisevinge kuba buli wennyongera okwogera ne Hajjati simanyi lwaki nfuna obumativu eri Ssaalongo kuba mulaba amwesiga naye nze Ssaalongo nnyina omutuukako ekyo nkibasuubiza abalabi bange era nja kujja mbabuulire kye najje ewa Ssaalongo kakati Hajjati kankuzeeyo ko emabega ku kibiina kyaffe kino ekitwala abaana ekibiina ekyo wakitandikira wano Uganda oba wakitandika oli London? Ekibiina ekyo nakitandikira wano lwakuba wano nali sirina akasente bulungi neera natandikanga abaana abo nga mbasembeza nga okubatendekanga mu musiki nembaira nga mbayimbisa kugamba obbakumaakuma ennyabo nga nina ensonga lwaki nalina mukwano gwange nga tukyali bato tuli mu kyakuna ennyabo mukwano gwange oyo bazadde be ne bafiira mu accident bombi omulundi gumu kati naaba nga asigaliddewo omwana oyo ne mumuleeta awaka n'akula ng'alinga muganda wange naye ng'ebiseera ebisinga naabanga nga yeekubagiza ng'era alagira ddala nti wano si we bakola ki si we bamuzaala kati nengenda nga nkimugjamu mpola nga mmuleetamu n'abaana abalala abatali baawo ne mugaa nti kati ono omulaba wano si we bamuzaala nono omulaba wano si we bamuzaala kagana nengenda nga nkigeza bwotyo kakati Hajjati idea eyo wagijjawo okugamba nti kati abaana bano mmaze obbakuŋŋaanya mbatadde wano ate kati kambongereyo walina muntu akirimu nga munno kugamba idea wagijjawa kale buli mulimu tegubaako nti kubaako okuweebwa amagezi omwami wange yampa ku magezi ennyabo nangamba nti okusinga okukozesa abantu beeno emirimu nga tugirina lwaki toleeta bali abaana bo boyambira eri n'oleetangayoko ne bafuna emirimu then ate bo bwe bamala okukola ate nabo ne bakola ki ne baleeta banaabwe kati omwami yo already yali abeerayo nga gw'oli eno nze byonna mbeerayo n'omwami yonna abeerayo ne tulinayo amaka naye tulinayo amaka kakati ekibiina kyammwe ekyo gavumenti erina weebayambira kwegamba mwina abakwasaganyisaako kuba ekyo ekibiina kiba kitegeeza nti kibiina kinene nti mwaba mwakiregisteringa mukola muti emirimu gyammwe gitambula gitya kuba muyinza okubaayo n'abaana abalala abaagala okubatwala ebweru ng'era osobola okubayamba n'obakwasaganyizaako bwotyo ekibiina kyaffe gavumenti ekimanyi era tukwasaganyizaako okwanguyiza ku baana kati nga visa ng'ezo kubakolera pasipooti kubanga ffe tukikola lwa mwoyo gwa ggwanga ne mubatwala e London bafune emirimu byonna emirimu ate tetubajjaako ssente ate si kuba kalango nze abaana bentwala mbeera mbamanyi kati gwe n'ofuniramu wa obatwala kulwalira nga oba nze mmanyi wenfuniramu Katonda ajja kunsasula wa alla mugagga kubanga nze buli wentwala omwana bw'atyo nenkomawoko wano ewaka nenkomawo e Uganda nensanga nga
maama w'omwana oyo gwe natwala musanyufu n'agenda mu lusuku n'antemerayo akenvu n'aŋŋamba nti Ajati weebale kye wakolera omwana wange oba nensanga nga omwana oyo azimbidde maama we ennyumba gye saalekawo oba nensanga nga omwana oyo alina kyakoledde maama we ekyenjawulo nze mbeera mu mativu ku mutima gwange kati mu mirimu gyegyo Ssaalongo ayina omukono gwakuteeramu kuba munnaye byonna njagala mmanye ayina ngeri gyakuyamba oba bw'ogenda okusaba visa olumba bulumbi biki byonna oba akukwasizaako mu mbeera eyo nze sikola kintu nga neemalirira buli kintu kyekola nkikola n'omwami wange lwakuba nti omulimu tetukola gwe gumu naye nga buli omu awamu n'amagezi nze ŋŋamba Ssaalongo ono kuba munaye abaana abo bagenda ne bagenda ebweru ne bagatugira kati Ssaalongo oyo mu mbeera eyo ayina waakuyamba manyi abantu babagenda ebweru ne baba mu mavisa ne babalemesa bino kati mu mirimu gyo Ssaalongo ayina waakuyambira oba yakuyamba ku kiri kya bulwadde mu mirimu gyange egy'okuleeta abaana eno kyakinkolerako ddala kubanga okuba balina mumanya okusooka nabaleetanga nga bantawaanya nga babakwatira ku bisaawe babatikka ne babazza naye okuba balina mumanya omwana gwe ngenda okuleeta eno mala mumusindikayo wa Ssaalongo n'abaako essaala gy'amuwa then wajja eno naaba nga buli kimu kitambula bulungi kuba munnaye abantu babeera eyo era nga kuba omuntu ajja kuŋŋamba nti nnyabo tubadde tusaba ku Ajati nange ninayo omwana njagala amutwale kwegamba mu mbeera eyo byonna mba nina okubuuza okumanya nti bagira bati abantu bangi baba mavisa simanyi oba okimanyiiko ate ddala ezo ez'e London nkimanyi nnyabo kubanga mu kusookera ddala nga sinamanya Ssaalongo era sente zange zagenda nnyingi nnyo mu mbeera ng'eyo ebya visa ebyo nga bagumba ntawaanya ate nga nkigulira nga nkyagala naye kati okumanya wenamanya Ssaalongo buli kimu kyennyanguyira mpozi nekyennyinza okubuuza singa mbaako n'abaagala okubayamba mu mbeera bw'etyo nga bamulekwa bakubira abantu bakuba nti munaye mbindibwe nti omukyalo oyo kwega byonna njagala mbikubuulize wano oddemu nga bawulira nti osobola okubawa obuyambi obwo abaagala okubatwala nsobola bubawa bwe mba mbategedde oba bwe baba beekuŋŋaanyiza kakuba kati olwedde gurupu gye ngenda okuleeta eno njirina bengenda okukima kati egurupu njirina then mwaka gujja eno ndeeta buli mwaka omwaka oleetamu omulundi gumu oba ndeetamu omulundi gumu kati ate ekisinga okunyanguyira bendeeta ate baleeta bannaabwe kati waba nga waliwo abaagala naye njagala nnyo nga mwana mulekwa nga nfuzi nga ajja kumanya ennaku ye oba nga ayina maama nga taata yafa kasita bawulira abo bensinga okwagala naye bagenda ne batubuuza omukyalo oyo ayinza nange okunyamba kasita byonna byogambye byoyambirako abantu babiwulira naye nze bwoŋŋambye bw'otyo era buli anankubiranga nja kumukwasaganya muwe ennamba yo mulabe nga mukola ki mukwatagana guno omwaka gwo guwedde guno omwaka gwo guwedde kakati ng'eyo tuvuddeyo Ajati okuzzaako eno gye twabadde nkusuubire mu wiikisi 2 nga bw'ogambye mu mbeera eyo tulabe nga mukwatagana n'abantu abo naye gwe mu butuufu bwakyo oyagala mukaanye mutya ki kye wandyagadde kubeera nkimanyi wenviira wano omwami oyo agenda kuddamu ansumbuwe muganda we oli omulwadde naye nze sirina buzibu n'okundiirira ssente zennyononedde mu ddwaliro mu kubujjanjabi kuba nze nalinyako ennyonyi ne bantwala ne India bwe baba basobola obbindiyirira tujja kukwatagana naye bana ba tebasobola sisuubirawo buyambi awo kakati Ajati mu mbeera gye nawuliddemu omwami ayogera oyo muganda w'omulwadde bagamba abaana babonaabona kwegamba famire yonna ebonaabona olowooza ssente zikyaliwo ekiryawo kakati maama oyagala nze nfiirwe bufiirwa sikufiirwa naye mu mbeera eyo kyekibanja kwega nakyo sisuubira nti kikyaliwo wawulizaako kyo kikyaliyo tekyali kikye nannyini kyo yakitwala nannyini kyaliwa gwe bali bakigulako alifunsi yanguza mpewo kati nannyini kibanja nali ntandika okwagala okuzimba ebintu byange
nga byenjibwawo bibayolawo kati mu bufunze alifunze ye yatwala ssente alifunze yatwala ssente simanyi sinamumanyi na gye yazitwala kubanga twagenda mu kkooti ne mbasingirayo ate nabasingirayo kwe kuntuusaako kino eky'obulwadde kooti neeragira addeyo akuyiririre ye mu kifo ky'okuyiririra n'akuleeta ekintu ekyefaananyiriza omusota ennyabo yankuba bulwadde kati essaawa zino simanyi nti nsobola okufiirwa obukadde bwange 8 ne bujjanjabi bwe nkozesezza n'okuba nga alifunsi yali ayagala kunzita mu butuufu nemba nina omutima nga gwagaliza alifunsi asooka akirozeeko okukirozaako yakirozezaako naye embeera y'okusasula okwo kale sijja kumwogerera nnyo engeri gy'ojja tujja kwogera naye nze mu mbeera mwe nayogeredde nabo mpuliranga ssente ewatakyali ate nga twagala tukkaanye gwe nabo kale ne Ssaalongo tujja muyita kuba muntu buli woyogera ndaba nga muntu wo nnyo tulabe engeri ki gy'onoosonyiwamu ne bye mugenda okuddamu okukwasaganya emirimu. Nze sirina buzibu. Toyina buzibu. Kakati Hajjati abalabi baffe yogerako nabo basiibule obeeko akagambo k'obawa. Abatulaba mpozi mbasubwa. Obasubwa. Mbasubwa naye essaawa yonna nzija mukwano gyange mwenna mukimanyi nabakooneddeko we mugenda okunnindira mumanyiiwo naye nsaba maama nkusaba bwe mba ntuuse eyo musooka ne mumpa ku budde nesooka ne ndaba ku bantu bange ne mutantuukiza mu nsonga ezo kuba nzija nina ensonga nnyingi ezigenda okundeeta ezikuleeta eyo nsuubira nti yeyinza okusembayo kale tujja kuwa obudde bannayuganda bannange abandaba mbatumidde ndi bulungi sirina mirembe abandabako nga ndi mulwadde abandaba nga omusota gundi mu kugulu abandaba nga mpookya kati nsambira nnyuma nga jjansi bw'atyo Hajjati Amina mumuwulidde asambira nnyuma nga jjanzi mubeere ku puroguramu yaffe mugyekuumireko nti tukyabaleetera ebintu bingi ebifa mu puroguramu yaffe ey'amaka era nenyongera okubasaba nti mugende buli we mulaba YouTube channel yaffe musubscribinge mutugoberere ku Facebook ne ku TikTok tubeerayo byonna mutugoberere tujjanga kuba tubawa emboozi ezinyuma ate nga zisomesa ziyigiriza nsigadde ndi Omumbejja Faima Sierra mu puroguramu yaffe ebifa mu maka mubeere bulungi mweraba.